webale kubanga okyagoberera Radio Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo okubeera ng'okyatambula n'omukutu guno gw'omupya atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko osubscribinge ku Radio Zone TV waliwo akade ka notification kakwateko ako kajja kukuyambako okujjukizanga Radio Zone TV ng'etaddeyo ensonga yonna era mu ngeri y'emu obeere ng'oli omu ku abo banasooka ng'okumanya singa tuba tuleese updates zonna obeere nga tomisinga ng'ate tobuuza Radio Zone TV webanga eyina ensonga yonna gyetaddeyo nkedde ku makya nenkuwa ebigambo by'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba enze mbimwogeredde n'embikuwa nga bw'abyogedde ku kibiina ekya National Unity Platform naye mu bigambo ebisinze okubanga bikwata ku bannayuganda be basinze okubanga beewuunya nnyo ebigambo omukulu byayogedde jjukira yavaayo n'asisinkana abakulu baatuula nabo ku lukiiko abo baakakiiko akakulu akakulembera ekibiina ekya National Unity Platform ke bayita NEC oba National Executive Committee omukulu ono yali omu ku lukiiko olwo lwatuula ne balisolvinga ebintu era ne babaako bye baayogera naye yennyini n'avaayo nakkiriza nti baatuula ebintu ebimu yabikkiriza newankubadde nga kati olulimi lukyuse njagala kubanga nkuwa ebigambo bino obiwulirize then oluvannyuma nzije tubeere nga tetweyongera okutematema ensonga eno bw'ati bwe yagambye bw'ati bw'ayogedde bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ayogedde ebigambo bino bye ngenda okuwa oluvannyuma naawe obiwulirize nzije tubeere ate nga tweyongera okwogera genda mu comment section teekamu obubaka otubulire gwe ensonga oziraba otya eza Mathias Mpuuga n'ekibiina ekya National Unity Platform. Ekisooka bannayuganda bangi badde balindiridde nga beebuuza kikyenzirako kikyendowooza kikyenkola njala kuddamu ensonga bbiri enkyaleero okutangaza kyendiko. Ekisooka okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda nabiriwo naye okutandika NUP ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP oli agenda kunsindiikiriza n'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ngende njala bagamba nti wendi era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza nga tekitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli memba oli mukulembeze oli full soldier yenna gwe bawa ddata gwe bapangisa okunvuma ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. N'olwekyo sigenda kuseeseetuka ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina weekiri nakiteekako amaanyi gange obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti woono ntyobola nga nva mu kibiina mwendi. Ekyokubiri okuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nazza era n'abagamba nti nyina omusango gwe nazza tebagunnyonnyola mu mateeka okugjako okupalapalanya. So kye nategeeza eggwanga nakali kyentegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera ate siri kapeere mu kutegeera amateeka. Ekyokusatu okutegeeza abo bonna betukkaanya mu Uganda gye twagala okuzimba empya nti nja kubeera nammwe era sijja kukyuka era sikyukanga naye okujjako okweyongera obumalirivu naddala nga ndaba embeera eyagala okujjawo ey'okusindiikiriza okunyigiriza n'okutyoboola abantu abakoze byonna kye tusobola okuzimba wetutuuse. Nja kutambula nammwe si mu NUP mokka n'ebibiina byonna ne bassekinnoomu abakkiriza mu nkyukakyuka era nga bakkiriza nti Uganda weeri yeetaaga obununuzi obw'amangu. Kino eraliikiriza nti mu kiseera Omwami Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumukwa na bitole bya mmere nga Omwami Museveni amaze okuzza akakyuka ebyokulonda ke tugamba nti kaakwata mu kalulu akaggwa. Ffe ekibiina nga NUP ekisinga obunene mu opposition tuli awo tuli mu kwemagaza nga zadde ekifudde. Kyonna kye tulowoozaako kyonna kitutegeeza ggwanga naye tuli mu mbeera ya kinyumu. Ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinzira mu kibiina kyange
n'okwagaza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka so si okwagala n'okwenyumiriza mu kinyumu. Tukole ebyo ebisoboka nene munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga, enkwata y'ensimbi, enkwata y'obukulembeze n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu, kubanga kye kimu ku bintu ebyekkekwa mu kibiina kyaffe. Ebyo nno bye bibadde ebimu ku bigambo by'omukulu Mathias Mpuuga. So kati gwali ku Redzone TV ndowooza obiwulidde bulungi nnyo. Bigambo bibadde bingi nnyo, kyemmanyi emikutu emirala gijja bissaayo gya biraba. Ababadde live mubirabye, abibaddeko live, naye nga nsobodde okujjirayo at least ebitonotono byendowooza nti abasinga obungi bibadde bitanudde nga beebuuza omukulu agenda kwogera ki. Byebyo ebigambo byayogedde era byowulidde ebivudde mu kamwa ke. Ebigambo byayogedde nno ebisinga obungi tebyawukanako n'ebigambo byayogera bwe yali ku CBS olunaku lwe baamukyaza nga amawulire gano gaakamala okubeera nga gafuluma. Amawulire bwe gaali gaakamala okubeera nga gafuluma bwe baamukyaza ku CBS, ebigambo byayogera bw'obanga osobola obijjukira tebyawukana nnyo ne byayogedde olunaku olwaleero. Ategeezezza tagenda kuva mu kibiina, ategeezezza tasinkanangako ku pulezidenti we Robert Kyagulanyi Ssentamu, agambye tamusinkanangako, ate ng'okusinziira ku mawulire agazze gafuluma ebbanga lyonna galaga babadde baasisinkana era ne bino byonna oluvannyuma lw'okubaawo baasisinkana ne boogera ku nsonga zino. Naye ng'ekisinga obukulu ekisinza okubeera nga kitiisa bannayuganda kwe kubeera nti omukulu alangiridde nga bw'atagenda kulekulira, tagenda kuva mu kibiina kya NUP, tagenda kuva mu office ey'obwa commissioner, era n'ategeeza nti engeri gye bakwataganyamu ensonga eno teri mu mateeka. N'ayongera okutegeeza nti ekibiina kye yaliwo okukiwa amagezi engeri gye kiyinza okukolamu emirimu mu bufunze. Abadde nga ategeeza nti abaliwo emirimu engeri gye bagikolamu tebagitegeera. Ebigambo by'omukulu Mathias Mpuuga buli omu ajja kubivvuunula nga wanaaba birabye, nze mbikuleetedde nkusaliddemu ebyo byendowooza nti abasinga obungi bye bajja okwetaaga okumanya, obeere nga naawe obitegeera bulungi nnyo. Ebbaluwa eye yafuluma ng'ennaku z'omwezi 18 ogwokusatu 2024 ng'egendewa sipiika Anita Amonga abeere ng'akola ekiddako okubeera nti ekibiina kyo kyamutegeeza nti kyali kimaze okubeera nga kimurikoolinga oba nga kimujja mu office ey'obwa commissioner. Ebbaluwa eyo yatambudde nnyo olunaku lwajjo mwagirabye. Omukulu olwaleero avuddeyo ne yeegaana era yagambye tamiitingangako ku bakulu mu kibiina kya NUP, tamiitingangako ku pulezidenti w'ekibiina kya NUP, amulaba bulabi ku mikolo n'ebintu ebirala nga wabyogedde nga w'obiwulidde. Bw'oba ng'obadde owuliriza bulungi nnyo kakasa ng'obitegedde bulungi. Kakati tugenda kusigala nga nnoonyereza ku nsonga endala zonna ezeetaaga okuba ng'ozimanya. Gwe kyolina okukola kiri kimu, kwekuumira ku mukutu guno gwa Redzone TV, obeere nga tomisinga nsonga yonna. Gw'atanaba kuba ng'osubscribinga kikole, ate tubeere nga tutambula ffenna, naawe obeere omu ku abo banaasooka ng'okumanya ku mawulire oba n'ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda.